Kkooti ya Mwanga 2 Mmengo wansi w'Omulamuzi Adams Byarugaba eyongezaayo okutandika okuwulira emisango egivunaanibwa Isirayiri Waswa, Jamiru Mwada ssaako n'abalala 7 nga bano bavunaanibwa ogw'okusaalimbirawo Omusumba Kayanja n'okwogera ebyakalebule nga n'ekigendera kwe kwonoona erinnya lye era nga bano bongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 Okitoba. Omulamuzi Adams Byarugaba okwongezaayo omusango guno kiddiridde Khalifa Labeebokufiirwa omu ku bavunaanibwa okufiirwa maama we era ng'abadde mu kkooti leero ng'ajjudde ennyiike etagambika. Omulamuzi asinzidde ku kino n'ategeeza nti bulijjo omuntu afiirwako owooluganda bwe n'ebiba bigenda mu maaso naddala mu kkooti abeera tabitegeera bulungi. Omuwabi wa gavumenti Jonathan Mwaganya agambye nti bo babadde beetegese ku ludda lwabwe okutandika okuwulira omusango era nga babadde baleese n'abajulizi okutandika okuwa obujulizi era nga bano babadde olumaliriza okuwa obujulizi nga bagenda emitala wa mayanja. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 17 Septemba 2021 abavubuka omwali Peter Serugo, Ligani Ssentongo, Moses Sebanobe, Khalifa Labeebokufiirwa, Henry Elias, Alex Wakamala, Martin Kagolo, Isirayiri Waswa, Jamiru Mwada ne Agre Kanene basalimbira ku kanisa y'Omusumba Kayanja owa Miracle Center wali Lubaga n'ekigenderere ky'okwogera kalebule era nga kino baali boonoona erinnya lye. Omulamuzi bw'ati ayongezaayo omusango okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno gwennyini gwe tulimu era n'olunaku olulala olw'enjawulo ng'ennaku z'omwezi 3 Novemba nga zonna zaakuwulirwako omusango guno.